So your leader, Kyagulanyi, is more honest, more principled than you, so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign. Abadde mpajiruwaga nnyo nga munnankyukakyuka era pulezidenti nja mukuwaako alumiddwa nnyo. Bino byonna nga bigenda mu maaso, waliwo enkolagana ey'ekyama ebadde eyambye nnyo Mwami Kyagulanyi okunywerera ku nkyukakyuka. Wabula kya nnaku nnyo ate pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ayinza obutazika ku musajja we. Lwaki? Ngenda bikubulya byonna bya nnaku njereere. Naye ng'omusajja ono kansooke mukwongere katono nnyo y'omu ku baavaayo ne bakolera mu gavumenti ya Mwami Museveni ate n'amugamba nti lekulira kambikuweeko nkomewo nkuwe bingi byogenda okulira ku mukulu ono. Video soko jimpere like tutambule omulundi gumu. It is time for our beloved president to retire so that they can enjoy peacefully the benefits of retirement. You remember those who support. Are you saying to the whole country and to the world that for 30 years or more, the movement has never groomed any individual among you, let alone the 450 MPs or members, capable to replace President Museveni? Mawulire gannaku, mawulire si malungi okutwaliza awamu ngaffe abagala ensi yaffe. Professor George Wilson Kanyihamba amaze okubeera nga atuva ku maaso mukwano gwange ampuliriza enkya y'olunaku olwalero. Mawulire gazze nga si malungi era nga gannaku nnyo nga bwe nkunnyonnyodde nti ensi eguddemu oba oliawo enkyukwe olwa professor ono amaze okubeera nga atuva ku maaso. Kakati nno professor ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwali gwa 8 omwaka 1939 gy'emyaka 86 kwafiiridde era ng'ono kigambibwa nti afiidde mu ddwaliro lya wali e Nakasero. Kaakati nno nassa omukagwe ogw'enkomerero. Wabula ono yasoma n'asomera ddala ebitabo era ono yatuuka n'okufuna erinnya erya dokita naye nga si dokita nti musajja musawo wabula mu mateeka. Ono yatandika ebyokusoma bye wali eri we yazaalibwa mu Kinkizi district mukwano gwange ampuliriza yazaalibwa eyo mu bitundu ebyerukiga. Kaakati ono yatandika okusoma ku kyalo oba ku ssomero erimanyiddwa nga Hamurwa Church School. Kaakati n'aveeyo n'agenda e Nyakatare Church School, n'aveeyo n'amasomero amalala mangi awo gesijja kubeera nga nkubulya olwakadde, n'agenda e Busoga College, n'agenda e Mwiri College School. Kaakati ono yatuuka ne Makerere ku University. Wabula ono teyakomaawo, yeeyongerayo mu ggwanga erya UK n'agendako mu ssomero erimanyiddwa nga Norwich School. Kaakati eyo nayo n'asomerayo amateeka. Bwe yava mu Norwich School yeeyongerayo mu Portsmouth era nayo n'asomerayo amateeka. Kaakati era mu nsi eno eya UK muganda nkakeeto w'osinzira wennyininyini omusajja ono yaweebwa oba he was awarded a Doctor of Law mu ggwanga erya UK. Kaakati ono ng'asomye mateeka bingi byayisemu omusajja ono okutuuka wano watuuse. Naye ng'ono y'omu ku basajja abaviirayo Mathias Mpuuga n'obukambo bw'ekitalo ennyo n'amugamba nti Mpuuga you are nothing, Mpuuga you are coward, Mpuuga oli mutiitizi nnyo era oli musajja mu community. Bingi bye yamugamba akatambi njaka kuwa maaso awo okewuliryeko. Nze Eke Master mukutu gwa nkyukakyuka Eke TV Media Uganda nkugambye Professor George Wilson Kanyihamba ate era nga dokita kaakati amaze okubeera nga atuva ku maaso. Nkugambye ngenda kubeera nga mukunnyonnyolako mpola mpola ate nga bwe mukuwa mu bigambo bye tusobole okubeera nga tumutegeera omukwano gwange ampuliriza. Era ono gye buvuddeko twamulaba nga akaaba amaziga amayitirivu ennyo oluvannyuma lw'okubeera nga akizuula nti yali amaze okubeera nga obukadde bwe yakola ebbanga ddene nnyo naye obukadde bwe abasajja ne bamuyita emmanju be yakolagananga nabo ne bamubba essente zaziwulira ddala miliyoni 2.9 nga bazijja ku akawunti ye abaali balina access ku akawunti ye musajja wattu. Kaakati bano ne bagiteeka ku akawunti ezaabwe. Ngenda kubeera nga naawo nawo tutuukawo nambulewo nnyo wabula tusooka okusasira President Kyagulanyi Ssentamu olwa musajja we mukwano gwe nfanfe ate era ng'ono abadde advisor we muyite presidential advisor ku nsonga ez'enjawulo ennyo mukwano gwange ampuliriza. Era ng'ono bingi byabadde akola amawulire ag'ekyama gesobola kubeera nga nkubuulira byabadde akwatagana ne President Kyagulanyi Ssentamu kubanga ono abadde ew'omusajja ono takyakonkona ng'agenda butereevu nnyo direct. Era nkugambye nti ono eyavayo n'agamba Museveni nti lekulira
va mu buyinza wummula kubanga omaze emyaka 30 lwaki oba towummula ate ng'ono yakolera ebbanga eriwerako mu gavumenti eno eya Mwami Museveni. Kakati nno ngenda kubeera nga nkubuulira mukwano gwange ampuliriza era omusajja ono gola Professor Wilson Dr. Kanyihamba ye omu ku bakola constitution ey'eggwanga Uganda era n'ebitundu ebya myaka ejja 1996 mu CA ono yaliwo nnyo butereevu nnyo mukwano gwange ampuliriza ng'embeera esobola okubeera nga etambula wali mu parliament ey'eggwanga Uganda. Kakati nno omwaka 1997 omusajja ono yatandika butereevu nnyo okubeera nga yenyigira mu nsonga ez'amateeka mpaka omwaka gwa 2009 gy'emyaka 12 ng'ali mu mateeka. Kansooke nkwe ku Kamera Radio no ng'amwogerako ate nkomewo. Yaliko omulamuzi wa Supreme Court munnamateeka omugundiivu Professor George Kanyihamba afudde. Okusinza ku mawulire nga bwe tugafuna abafamily bategeeza nti Professor George William Kanyihamba afudde amakya g'olunaku olwaleero. Tutegedde nti afiiridde mu ddwaliro e Nakasero abadde mu ICU okumala akaseera. Kakati amawulire agaliwo gakakasizza nti Professor George Kanyihamba bw'ati abadde munnamateeka omugundiivu ddala avudde mu bulamu bw'ensi eno. Yaliko omulamuzi mu Supreme Court era yaliko ebifo ebiwerako mu gavumenti byagenda maaso n'okweka nti abeeramuko. Yaliko Attorney General era yaliko Minisitule w'ensonga z'ekitongole ekiramuzi. Akadde kano amawulire ge tulina gakakasizza nti Professor George William Kanyihamba omukama Katonda amujjulidde okuva mu bulamu obw'ensi eno. Tunaaba tugongera okuleka ntugafuna naye nga afiiridde wali mu ddwaliro eri Nakasero gamu ku mawulire genjagadde okulabika nti nkuwaate nga tetunaba kulabika nti tutandika. Onawo osinza okuba nti otaddeko mu Kampala n'emiriraano banafa bwe twogera ku bannamateeka abagundiivu abayivu mu ggwanga Uganda ono abadde omu ku abo abali ku mwanje nnyo era nga toyinza kubeera nga omubuusa amaaso mukwano gwange ampuliriza. Nakomye nga nkubuulira nti 1997 oba omwaka gwa 1997 mpaka 2009 ono yakolako mu kooti enkulu ey'eggwanga Uganda era ffenna tujjukira butereevu nnyo omusango gwa Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe ogw'omwaka 2006. Kakati omusajja ono y'omu ku baagulimu. Kakati nno era omusajja ono nga bwe nkunyonyodde gye buvuddeko yabbibwa ensimbi enkalu okuva ku akawunti ye $209 ndowooza mu 8 oba mu 8. Kakati omusajja eyazibba yali amanyiddwa nga naye munnamateeka era baakolagananga nnyo n'omusajja ono Professor Wilson George Kanyihamba Dokita. Kakati nno omusajja ono yali amanyiddwa nga Andrew Obamu n'akwatibwa nga yajja ssente ku akawunti y'omusajja ono mu mwaka wakati wa 2002 n'omwaka 2004. Kakati ssente zino n'azitwala n'aziteeka ku akawunti ye eya Roy Advocates oba Roy and Company Advocates. Nkugambye nti n'omusajja ono munnamateeka era ono omusango yasooka n'agwegaana oluvannyuma mukwano gwange ampuliriza abasajja ne bayungula Anti-Corruption Unit okuva eri mu State House Entebbe. Omusajja ono ne bamukwata era bwe batyo ne bamutwala e Luzira era weebuuza lwaki yakwatibwa ba Anti-Corruption Unit wali mu State House Entebbe. Nkugambye nti omusajja ono Professor Dr. George Kanyihamba yakolera nnyo gavumenti eya Mwami Museveni era ng'ono abadde presidential advisor kubikwatagana ku nsonga z'amateeka. Ono abadde akyamu advisinga. Nkugambye nti omusajja ono era yaliko Attorney General mu gavumenti ya Mwami Museveni. Mpuliriza bulungi. Era omusajja ono yaliko minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi oba muyite Minister of Justice. Kakati ate era muntu y'omu yaliko minisita owa Kamasi ebyo bibeera bya busuubuzi gavumenti y'emu ya Mwami Museveni. Wabula nga akyalira mu gavumenti yamugambira nti emyaka 30 obadde n'abantu ab'enjawulo n'obeera n'ababaka ba parliament abasoba mu 400 amazima ga Katonda mu ggulu n'obulamu akusikira musajja gwere kulira emyaka gyegyo ebbanga lyeryo liyiseewo. Kakati omusajja ono tumaze okubeera nga tumufiirwa afiidde mu ddwaliro wali e Nakasero. Nkugambye nti omusajja ono yazaalibwa nga 11 omwaka gwa 8 omwaka 1939 emyaka 86 kwafiiridde naye nga obulwadde obumusse kigambibwa nti ono abadde atawanyizibwa kidney oba giyite kidney failure ebadde ensigo yemu ku bulwadde obadde bumusumbuwa. Era musajja wattu abadde ayinamuko ku bulwadde obw'amagulu nga takyasobola kubeera nga ayimirira
ono ng'atambulira mu kagaali oba gite wheelchair kakati yatera mu mbeera yemu abadde yafuna obuzibu ku mugongo gwe ng'era okuyimirira nga bwe nkugambye embeera nga yatabukira ddala ate era nga n'amaaso ge nga takyasobola kubeera nga alaba bulungi naddala awo awali ekitangaala oba awatali kitangaala kakati nga tasobola kubeera nga alaba bulungi nnyo kakati nno obulwadde badde bungi nnyo oba oliawo nga n'emyaka gyemaze okubeera nga gikula era ng'ono tugenda mujjukira myaka na bisiibo kubanga amaze okubeera nga amala emirimu gye naye nga wadde amaze emirimu gye tugenda kubeera nga tumujjukirako birungi byerere kubanga waaviiddewo nga musajja yafuuka dda omusajja ateerya ntama ng'ebigambo abyogera nga bwe biri era ng'ono amaze okubeera nga mukwano gwange ava ku ssomero wali eri mu ggwanga erya UK gye yamalira bwe yakomawo wano n'atandika okubeera nga aweereza mu gavumenti ya Mwami Museveni era abantu beewaabwe mu bitundu byeri Kigezi oba gite Kinkizi district babadde bamwenyumirizaamu nnyo abadde taata abadde muganda waabwe abadde mukulu ate era ng'abadde jjajja ate nga advisor ate era omusajja ono abadde musomesa nnyo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezikwatagana ku mateeka era bannamateeka bangi nnyo oba oliawo abayise mu ngalo ze okutuuka awo we bali boolabako beweesimisa nagambye omukuwanga bw'ayogera ate nga nange bwenkoma bwe nkubulira ebyemufaako mpaka lwe tunaava wano mukwano gwange. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as not only as leader of the opposition but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today for non-performance, and the late for non-performance and for deception. You deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyambi is really angry with you. So I'm in Uganda. Leave office now. Let Kyagulanyi one NUPE. That this is the principle. Our viewers, with Justice Kanyihamba is annoyed over the performance of the leader of opposition. What guides your assertion that Mpuuga is likely, if given an opportunity, can serve as cabinet minister? Yeah, it's very easy. I am going to give it to you today. You talk to him and let him talk to me, and you put us together. Invite us to talk. I sent him a note and he called me. I have received it and I'm going to do it. The note was for him to move a motion as leader of NUPE in the parliament. One simple motion which said, I move. These are the words, please write them down or record them. I move that paragraph A of subsection 9 of section, I think 39 of the Presidential Elections Act should be deleted from our laws because it is unconstitutional and it was obtained by fraud. He has failed to move that, Mr. Mpuuga. If you are listening to me, why haven't you moved that motion? Explain to the viewers and to no man here. You have it in your pocket. You said you are going to take it down in your notes and you are going to move it. That is the man I have talked to, and they sent physically. He said I have received their note saying paragraph A of subsection 6 of section
I think 59 or whatever, is illegal and unconstitutional and should be deleted from our law. It also conflicts with the constitution. Why was I saying it is unconstitutional? It conflicts with the constitution of Uganda of 1995. Secondly, it is the one who authorized the removal of age limits from our constitution, for which the president sacked Kategaya, my friend, sacked Amanyamashega, sacked Miriam Matembe. Kakati nno tukyagenda mu maaso n'okubeera nga mukwano gwange ampuliriza twongera okutegeera ebibadde bikwata ku musajja ono dokita ate nga profesa munnamateeka omugundivu ennyo nkugambye yasalibwa mu bitundu ebyeri ekinkizi district era nga famire mwe yava yali y'abaana 11. Kakati ate ng'ono ekisinga okubeera nga kikwewunyisa ye yali last born mu famire eno, wabula ekyebuuzibwa baganda be bo bali luddawa, bannyina baganda be bali luddawa. Abo nkugambye mukwano gwange ampuliriza olunaku olwaleero sirwabwe era sigenda kubeera nga ntuukayo eyo kubanga oba oliawo tulina kubeera nga twogera ku ono yabadde ensonga enkulu. Ono yali musaale ennyo mu kalulu aka 221 mwetwalabira abaana abangi ennyo abaatirimbulwa, abaana abangi ennyo abaasibibwa, abantu abangi ennyo abaakozebwa akajiri ne tulaba nga tiyagasi yafuuka tiyagasi 221 akalulu ako akaliwo vaawo mpitewo nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo we yaviirayo ne yeesawolayo okutwaliriza omusajja nga nena mugise mufungize. Kakati olwo omusajja n'ayungula emmundu era yakakasa n'agamba nti nagenda okulaba ng'embeera enkaluubiridde. Bigambo bya Museveni yennyini yabyogera. N'engenda eyo gye nali ntutte amagye ebweru wa Uganda nga Congo, nga Somalia, Central African Republic agaali gagenza okulwana entalo nengakomyawo gonna wano nengakata mu Kampala. Kakati amagye ago ge gaatirimbula abantu oba oli abakwata 50 n'okusaba Museveni kenyini bye yavaayo n'akakasa nti ekyamazima amatuufu abantu abo twabatta era mmundu ze zaabatta gaali masasi gaali magye ge naleeta okuva mu ntalo mu mawanga ag'enjawulo ge nali mpadde ebweru galwane nengakomyawo wano ge gatta bannansi. Kati ono ng'akakasa nti abantu abo kituufu gavumenti ye yabatirimbula mu mwaka 2021 mu kalulu akaliko vaawo mpitewo. Kyokka nga akalulu ke kamu bakomrades bannaffe bangi baabuzibwawo nga naguno gwaka tebalabwangako. Kakati omusajja ono yavaayo ku nsonga yemu n'agyogerako ng'ayogera ne ku bavubuka ab'omulembe guno abatebi mu mbeera bweti. We are going to campaign. The younger people, many of them died. Young, upcoming Uganda citizens. This country now, I'm told about 70% are young people below the age of 40. This country is there. You are on the edges of extinction. I'm already there. I'm on the edges. Yes, you are on the edge. How old are you now? I'm past 40, slightly past 40. Yes, so you are on the, well, you are beginning to be on the edge. In 2021, I expect you to be advising the younger people. I'm already advising them. Very good. They're already in the control room asking me to sign up. The 2021 Uganda, I expect people like Kyagulanyi, people like Chiza, people like Gerard Karuhanga to be the ones in charge of this country. We, presumably, God willing, I reach there. Most of you will be elderly of the former generation. The reason we wanted to put on term limits and the age limits is so that each generation has the right to govern this country. The previous generation goes and retires. That was the reason. Can this boat catastrophe be a political matter? It is a political matter. It can. Everything which causes tragedy, everything where human life is lost is political, except natural causes, which I've told you about, natural death. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Abudu nkugambye nti musomi wa dduwa kayingo era bannayuganda bangi ab'ensangi zino tebakyasobola kubeera nga battunka n'abafere. Kakati no bano bangi basalawo ekkubo eryolekera ow'omusajja ono bonna lye bakwata oba olyawo n'abamalako ebibasumbuwa n'asobola okubeera nga abasomera edduwa. Kakati no mu mbeera y'emu mukwano gwange mpuliriza Professor Dr. George Wilson Kanyihamba amaze okubeera nga tuva ku maaso. Enteekateeka z'okuziika tezinaba kubeera nga zifulumizibwa oba lunaku lwa kumeka wabula nga kyemmanyi ateeka okufuna kye tuyita state burial. Gavumenti erina okubeera nga ono ejja mukubira emizinga, bajja kumuyimbira ennyimba, bajja mukolera parade, era ono ateeka okutwalibwako wali eri mu parliament y'eggwanga Uganda. Simanyi lunaku ki wabula byonna ogenda kubeera nga obitegera mukwano gwange. Ampuliriza kasino tambula naffe ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda, byonna ojja kubeera nga obifuna butereevu nnyo. Nkugambye nti ono ye yekka mu bakola mu gavumenti ya Museveni abaavayo ne bamugamba nti ekimala kimala. Nze ndi musajja mukulu, nze nkugamba nkusingako ku myaka oba tuli myaka almost gyegimu. Musajja gwe olina okubeera nga olekulira, olina okubeera nga owummula mu myaka 30 n'okusoba gy'omaze ng'okulembera Uganda. Oyagala kutugamba nti mbabaka ba parliament boyina abakwata mu 400 n'abantu abalala bonna bozze okola nabo mu gavumenti yo, oba olyawo toyina muntu n'omu gw'ogulumize oba olyawo kubeera nga akudira mu bigere. Myaka 30 kisuse nnyo okubeera nga weesibye mu ntebe y'Abannayuganda. Entebe yonna okubeera nga okitegeera nti entebe eno si yo, tebangako yo wabula y'Abannayuganda. Professor George Wilson Dr. Kanyihamba bino byonna ebigambo abyolekeza mwami Museveni ku muzindaalo kwennyini yali atudde mabega w'omuzindaalo, era nga bw'omulaba mu kamera mwennyini nga ne gaali maaso amaze okubeera nga aziwanika asobole okubeera nga amwekkanya bulungi, amugamba aleme kugamba nti newaŋŋambidde mmanju saakutegedde. Kaakati ebigambo bino naggambye tujja kujja nga tumuwuliriza bwe twogera ku bimukwatako, bwe tumuwuliriza ng'agamba Museveni nti gedde lw'ekitula. Don't you have compassion? Isn't it high time you decided it is time for our beloved president to retire so that they can enjoy peacefully the benefit of retirement? You remember those who support. Are you saying to the whole country and to the world that for 30 years or more, the movement has never groomed any individual among the youth, let alone the 450 MPs or members, capable to replace President Museveni? Is that really happening in the country? And you want Kanyihamba to go along with that one? No, sir. I could never. Potential presidential candidates will include the likes of Norbert Mao, Henry Tumukunde, Miriam Matembe, Chiza Besigye, Mugasha Muntu, Jeje Odom, Miriam Matembe, Patrick Mangeni, Joe Oroka Onyango, Kabaka Romi Muteri II, among millions of Ugandans who can arguably make excellent presidents depending on the ministers they choose to help them to rule with. Very important constitutional giant of a bill which is affecting the lives of all Ugandans could be handled by hitherto unknown MP Rafael Magezi until he was mentioned. Obubaka obukubagiza bugenda maaso n'okubeera nga buyiika, wabula kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omu ku bagenda okubeera nga bakungubaga agenda kubeera General Kaguta Museveni. Kakati nno tumaze okubeera nga tulaba okulya n'okkomba essowaani kwe twolekedde
jukira nti ewali Museveni mwami Kyagulanyi ebiseera ebisinga tagendawo kubanga ono agamba tayagala nnyo kulinnya mu kimu, tayagala nnyo kusinkana wali mwami Museveni. Basobola okuba kuba ekifaananyi bombi abantu ne balowooza nti yalidde. Jjukira nti ono abadde nnyo nfanfe wa mwami Kyagulanyi, era ono abadde advisor owa President Kyagulanyi Ssentamu ow'ekyama ku nsonga ez'ebyobufuzi. Mwami Kyagulanyi zaatambuza oba ku nsonga z'obukulembeze mwami Kyagulanyi zaatembeeta. Kakati nno ono yabadde omuwi w'amagezi we, omukobe w'amagezi be ow'oku ntikko, wadde ng'ono abadde akyakolera Museveni era nga muwi w'amagezi ku nsonga z'amateeka eri mwami Museveni. Naye kyannaku nnyo omusajja ono agamba nti abadde muwi w'amagezi ewajje n'Omuseveni, naye nga mwami Museveni bwamuwatya amagezi agakwatagana ku by'amateeka. Omusajja ono tabiwuliriza. Mwami Museveni akola bibye, era ono mulabi bingi byazze ng'akola ng'okukyusa constitution y'eggwanga Uganda, najjamu emyaka oba giyite age limit, najjamu ebyo tuyita term limits, okubeera ng'ebisanja byaggyibwawo, ekkomo ku bisanja, okubeera ng'ekkomo ku myaka byaggyibwawo. Ate ng'omusajja ono yali yakyogera dda nti you must retire, lekera awo wummule. Kaakati nno bino byonna bye yamugambanga ku mizindaalo ne ku masimu mwami Museveni tiyabiwulirizanga, yagenda bugenzi maaso n'okuziba amatu n'asalawo afuuke nampulira zibi. Kaakati nno ono ne yewaŋŋamya ku ntebe y'Abannayuganda kumpi kati myaka 4, kubanga myaka 39 n'emyaka 4 enjawulo ebeera ntono nnyo nga malusu nadduukooli. Kaakati nno mu mbeera eno omulamuzi ono abantu bangi bavuddeyo ne bamwogerako ebigambo oba oliawo ebinaamujjukirwako, naye nga n'omusajja ono amwogeddeko. Kamukuwe omuwulire, wadde nga naye si ye munnaffe nnyo naye bimuvaamu ku musajja ono. Kale byo katubiwulire ku lw'omusajja ono. Muhimbise kitalo nnyo kya mukwano gwaffe, muganda waffe, kitaffe, jjajjaffe Professor Kanyihamba. Kanyihamba ndoza afidde emyaka nga 85. Ku myaka egyo ne bwogenda tujja kusanyuka nnyo ffe mikwano gya Kanyihamba nga tugenza omuziika oba musabira mu kyaki. Teri kintu kibi nga muzadde kuza mwana. Kyenagamba muganda wange Mukasambidde ng'afiiriddwa maama we. Tuzze ku celebrating bulamu bwa mami wo. Gw'ogenda kuziika mami wo. Ne kyali nulumye nnyo maama okutunula mu ntaana yambidde. Kati ne Kanyihamba kyali mulumye nnyo okutunula mu ntaana z'abaana be. Ekibuuzo kiri nti ba professor bameka, bajjaji bameka, baloya bameka bayinza okufa ne bafuna gundi ya Kanyihamba. Abadde teri antama. Era baŋŋamba mbu yeeka Professor Kanyihamba ne bakyalinnyinga President Museveni. President ayogera n'obwoga. Kale omwoyo gwe Mukama Katonda agwa ekimuro eky'emirembe, kubanga ffenna ly'ekkubo just enjawulo nti kibeera kiseera buseera, gibeera mwaka bwaka, egiyitawo ffenna tubeera nga tugoberera, kubanga okufa lulinga lujegere nti lwetoolola terukoma. Buli maka lulina okubeera nga lwewuubayokko ne lulumbayokko, nebeera nga sayiko etambula butambuzi okwetoolola ensi yonna, so si Uganda yokka. Bannayuganda mwenna abali bweru wa Uganda, abagoberera omukutu gw'enkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda, tubaagala nnyo, tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, we mujje Mukama azzeewo. Mwenna abatuyambyeko kaakati nno tubeebaza mu mbeera yonna oba oliawo, wadde nga twabategeeza nti obukoko nga bwe mubuulya bwe bukookolima, tetulina situdiyo, tujja kubeera nga tubajjukiza nti tuluwana nnyo okulaba ng'embeera tugivaamu, mubeere nga mufuna amaloboozi gaffe ffekka. Kaakati olwo ebyo by'enkoko mubeere nga mubyerebera. Kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso, mukwano gwange ampuliriza, saagala obeere nga weerabira nti ba comrades bangi abakyali mu kkomera emabega w'emitayimbwa, abasajja battu nga bali mu mbuzi ekogga ng'emikono baagiteeka dda emabega eyo gye gitaliira ntungo. Kaakati nno abasajja tukyabajjukira, era twongera okubeera nga tugamba nti free all political prisoners abali mu makomera, mwag'okumpi n'ewala agali ebule n'ebweya. Kaakati nno omusajja ono amanyiddwa nga nnuwa mutwe, tumenye nti ffenna ono yali bodyguard, omu ku ba bodyguard aba president waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, yakwatibwa gye buvuddeko n'omusajja eyali mbega wa Ssaabambega owa mwami Museveni omu. Kaakati nno bano ne bateekebwa ku fayiro emu, era twabalabako mu kkooti nga baleeteddwa nga bali ku mpinguzi ezimu, ng'oli omusajja omupoliisi oba mbega wa mwami Museveni ng'ali ku mpinguzi ezimu n'ennuwa mutwe atakwatangako ku mmundu, era musajja wattu atamanyi na ssasi gye liddira. Kaakati nno gye buvuddeko
omusajja oli abasajja bamalo ne bavaayo ye ne bamweyimirira kakati mu kooti gavumenti nesobola okubeera nga musajja ono bamuyimbula era wenjogerera ng'omusajja oli gwe nkugamba eyali nenuwa mutwe ku musango gwe gumu fayiro yemu ye yayimbulwa dda era kakati musajja watwali bweru alya butaala kyokka kya nnaku nnyo nti gwe bamusiba naye era nga babakyajinga emisango gye gimu amayiro nga comrade nuwa mutwe akyali mu kkomera nga nono ku olwaleero aleeteddwa mu kooti wali eri e Masaka mukwano gwange ampuliriza ku misango aleeteddwa mu kooti si Masaka aleeteddwa mu kooti kakati no ku misango egyamuvunaanwa era nga kino gyali gyekuusa ku gy'obutujjutujju mb'okwagala okuwamba mwami Museveni okwagala okutta mwami Museveni n'ebirala bingi ebijweteke ebyamuteekebwako kakati noono asimbidwa maaso g'omulamuzi kakati nno musajja watu oba mukwe katono nnyo yes ngenda mukwako maaso awo katono nnyo abeeko ebigambo byayogera byogenda okuwulira ng'ali mu kooti kennyini ng'abyogera mu ddoboozi ekkakkamu kubanga ono tumanyi omu ku bafuutu soja abasinga okuba n'empisa mu NUP abasinga okubeera abagezi mu NUP abasinga okubeera abakakkamu mu NUP era ng'ono tavoola muntu yenna kabenga omuntu oyo ali ku ludda lwa NRM kaberenga asavinga mwami Museveni kaberenga asavinga General Museveni kaberenga akola ne General Museveni tayisanga mugali muntu yenna musajja wa mpisa kakati nno olwaleero bwaleteddwa mu kooti omulamuzi abadde obutereevu nnyo n'amusomera emisango wabula kimaze okubeera nga kiwa essuubi naddala ffe abali mu nkyukakyuka nti comrade ono yandiyimbulwa omwezi guno gwennyini gwe tulimu nga tegunnaba kubeera nga guggwako okusinziira ku byogeddwa n'abaze nga bamuyimirira ebiseera ebisinga gye buvuddeko babadde okusinziira ku bigenda maaso nga kooti egamba tebabadde bantu ba muzinzi nnyo mbw okusinziira ku ye setasi ye kakati nno olunaku olwaleero wabaddeyo ne deputy spokesperson waffe amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro ku nsonga ze zimu eza comrade ono wali eri ku kooti era ono afulumye mu kooti n'ayongera okubeera nga atugumya natuga nti ensolo ku kizigo kweri ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwennyini gwe tulimu omusajja ono oba comrade munnaffe agenda kubeera nga akomezebwawo mu kooti kakati ate era wano waliwo n'essuubi nti omulamuzi akakasiza nagati omusajja ono yandibanga yalangibwa bwemage yandibanga yasibibwa bwereere nga bamusibako matu ga mbuzi okujja okumuliisa engo okusinziira ku musajja ono byannyonnyodde n'omulamuzi byawandiise byapiikinzeemu ennaku z'omwezi 21 mwandyekanga nga omusajja comrade bamweyimirira era bw'atyo n'afuluma ebweru ow'ekkomera n'atandika okubeera nga alya butaala ng'awoza ava bweru ng'asobola okubeera ng'atuuka mu kooti we baba bamwetaagidde kati ebigambo bino kansooke muko katono nnyo comrade ono ng'ali mu kooti ebigambo byayogedde maaso g'omulamuzi byannyonnyodde byakakasiza ensi naawe obyewulirireko owulire obukakkamu omusajja ono bw'ayogeza owulire eggonjebwa omusajja ono ly'alina era ojja kakasa nti omusajja ono mubalangibwa obwemage ku bantu abaasibwa bitugamba nti abantu bangi bali mu makomera nga baasibwa nga tebalina misango yandibanga nnamba emu bwe mujjamu nga mmaze okubeera nga mukuwa ngenda kutwala butereevu nnyo ewa deputy spokesperson amayiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro kakati ate ebigambo abikunnyonnyole nga bwe bibadde ku kooti naawe osobole okubeera nga obitegeera mukwano gwange ampuliriza nze Eke Master Mabega wa muzindalo mu kutukudu gwa Eke TV Media Uganda video jimpere ekigalo ompya nkusaba subscribing tukyagenda mu maaso n'enteekateeka ez'enjawulo tugenda okubeera nga tubagulyawo ekipya kyemugenda okubeera nga mufuna very soon ampuliriza ku mukutu gwaffe I sign out egombe gyewogerako jajja wange alinayo kiringa kijja so nimirayo most cases wali enva yekijja kati olwangenze nga genda malayo musire 5 days 6 days mberayo. So you spend there much time? No, not much. Kisinzira kiki kyeri. What are your businesses? Of course ekondera ninaswasa naye nga sigyesitainga kuba it's near niwanikala nyekomambo it's not far. Councillor, where are you lying? Oekitiibwa sirimba amazima g'okugamba nti omwana mutuuze waffe kanenya ku Mambuka era nga bwagambye nti ati ogenda oyinza okunta nogamba nti kansala n'owaabibwa osobola omunoonyaawo bw'aba mbuzira nemunoonyeza eggombe naye eggombe limanyiyo ekitiibwa era gye tubaziika kyekijja kyabwe. ate omu bamuta omulala ne batamuta ekyo kiragirawo okwekubira mu mateeka naye kitukoze bulungi nti kooti ewuliriza era ennaku z'omwezi nga 21 tujja kuba wano okuwulira response okuva gye bali naye ate kooti nesalawo nti kwolwo tejja twongerayo ejja kuwa ensala yaayo
so katulindirire ekinava mu kooti tulowooza nti n'omuweekitiibwa omulamuzi alabye munuwa mutwe yaani oluusi baba bakakuwamba nga bakakuleeta ebigambo ebikufonjerwa ne gwe bakuleetedde abagamba nti ngudde ku mutujju akola ki asembayo naye alabye nuwa mutwe musajja mukakamu musajja mwetowaze musajja agondera amateeka era tukakasa nti dimina kubanga nga bawa bail dimina eyoyo gwe bawaabire bankulu dimina ya nuwa mutwe sirowooza wadde eyinza okuba nga omulamuzi tagirabye nti nuwa mutwe yeetaaga kubeera bweru so bwekityo tulowooza nti amazima n'obwenkanya wakati mu kuwozesebwa ku bisango ebijweteke ku bannaffe ne ku munnaffe onunuwa mutwe gajja kweyoleka kadde mpaawo kaaga ffe tuli beeteefuteefu ng'ekibiina okuyimirira ne bannaffe kuba tumanyi nti batulugunyizibwa lwa be bakkiririzaamu bw'otunuulira omusango gwe bavunaana nuwa mutwe naawe weewuunya nti omusango bwe gutyo gufuna gutya n'omwagaanya gufuna gutya ekyanya mu kudiibudda ssente z'omusolo ne gujja ne mu kooti zaffe zino. Kooti zaffe zino ezisinga mu Uganda ziri bogged by backlog, zirina emisango mingi egikyalemeddwa okusalibwawo olwa human resource, olw'ensasula embi n'olw'obuteetengerevu obwa judicial organ. Of course mu manifestos zaffe tubagamba nti ebitongole bino naddala esiga eddamuzi mu gavumenti ya Kyagulanyi Robert Ssentamu ligenda kuba ne independent financing lisobole okweba nga lyetengerera ng'essiga eddamuzi okusinga kati ate bwe balirinyirako ne balisaaba ettoomi ne balireetera n'ebisango ebijweteke nga bino bye baleese olwaleero ku nuwa mutwe. Naye twagala okwebaza nuwa mutwe nti mugumu muvumu era tatiitiridde ensonga ez'okuyimirira wamu ne bannayuganda. Leero pulezidenti abadde wakumukyalirako mukomera naye ate abadde lunaku gakomezeddwawo mu kooti, naye pulezidenti ali wamu naye ayimirira naye. Tuli bwe twagenda mukomera tetwasobola kumulaba naye tukakasa nti obudde bwonna tujja kumukyalirako tuwayemu naye twongere okumugumya era tumukakasa nti bino byonna bijja kuggwa ku lasiti bannayuganda bajja kwambala enkuti. Toyanza kanso mu luzungu oba kuba eri abawulira oluzungu. You want me to speak English? Yes, please. Do I have the English response? Yes, please. Surely. Yes. Of course, everyone is baffled by the persecution of Nuwa Mutwe in the frivolous, bogus counts that are non-existent, that are a fatality from the start. But of course, that is the power of a falling state. It is a shame that Nuwa Mutwe is in prison on trumped-up charges, and yet his co-accused is out on bail. So today the courts. Kale nno twongere okubeera nga tusabira Comrade ennaku z'omwezi 21 oba oliawo asobole okubeera nga afuluma ekkomera, kubanga ffenna tukimanyi nti entaana y'oku nsi kuno eri ekkomera, era omuntu yenna akwagaliza ekkomera kitegerekeka butegerekesi nnyo nti oyo ye mulabewo nnamba emu okwetolola ensi kuno, kubanga tewaliwo kibi kisinga kubeera nga munnange omuntu akuteeka emabega w'emitayimbwa, akuteeka mu mbuzi ekogga, n'akubeera nga mukwano gwange mpuliriza, akujja mu musana n'akuteeka mu nzikiza ey'olubeerera mu kisiikirize oba oliawo ekitali kya mulembe. Jjukira nti amakomera g'eggwanga Uganda si makomera nga ga mawanga malala. Amakomera ga Uganda mangi, abasajja naddala basibiddwa, oluusi awo bakoozebwa kajiri, batulugunyizibwa, balya bubi, basula bubi, embeera mbi nnyo, endwadde ne be balwala, obujjanjabi butono nnyo. Kaakati nno omuntu akwagaliza ekkomera erya Uganda ye muntu asinga okubeera nga mubi nnyo naddala mu bantu oba oliawo abali ku nsi kuno abakyasobola okubeera nga bassa nga balya emmere era nga batambula. Omuntu akuteekayo aba mubi nnyo oba oliawo okusinga n'olumbe. Kaakati mukwano gwange ampuliriza, Professor Wilson George Kanyihamba
omwaka olwaleero amaze okubeera nga assa omukagwe ogw'enkomerero. Kyannaku nnyo nti abantu nga bano betwandyetaaze mu kaseera we tubeetaagira wennyini ate Mukama Katonda wabajjululira, kyokka ng'ate bakugamba nti Mukama Katonda tagera kibi era Mukama Katonda yawa ate era mu ngeri y'emu bw'atyo yasawunaka nti kakati nakuwa ate kakati nkuggyeko oba oliawo kampeemu ne kumulala naye asobola okubeera nga yeeyo anjoyinga ebibala by'obadde we enjoyingira mu mukwano gwange ampuliriza. Haji Abudu omusomi w'edduwa mukwano gwange ampuliriza teweerabira n'agamba nti ono asoma edduwa eza buli kkala era ono akuwa n'ekyogo n'onaabako era mu ngeri y'emu akusabira emikisa oba oliawo embeera yakukyankalanako edda ennyo nesobola okubeera nga edda mu nteeko kakati olw'ebizibu nawe n'obeera ng'onyumyako binyumye nti aye wange waayitawoko ku bizibu naye kakati ndi talatibu nga mmere ya muceere. Ssaabasajja Kabaka wangaale twongere okubeera nga tumusabira abeere ng'alamula Obuganda ne Nabagereka addemu abeere ng'agerekera Obuganda. Signing out for now, peace. Akumata kumira mpera. Bye bye.